Zendi upcoming artist. Ula mu camera. Ostegera. The upcoming artist. Mandere boko sete ribaka sandalaba masete ule moyo gwasenga tuli wano mu studio ngatukola oluyimba omanyi bode mulirange nnimi abasumba mu biwempe abasumba nga mubawulira makanisa gabagembaawo mubawulira mu kanisa gano aga cathedral nga bagamba shandalaba baba yandere bobobo sakula wala nabateeka mu nebisoko she lelelelelele kati twalimbye era kikino kyenyagala gwange gambe gwanga njagala obuwagizi bwammwe muwagidde bakamiliyoni muwagidde bapasita bugembe baleviksoni nange nsaba mumpagire ng'omusirikale yenna ya wuliriza nga army commander yenna bwakeera ku macha n'ava mu ntebe n'agenda ku front line nange president w'abayimbi ba gospel mu Uganda ndi ku front line kati emundu nzijeyo microphone nzijeyo kugombolola bakeizi bulijjo bawoza ba wisdom kaye bulijjo bawoza oyo president Lanek yayimba luyimba ki tayimba nganako wowe zirasanze protocol rebekete shandala baba makosi tayarama nayimbye bino isima all access tasobola bitegera lwaki kuba ye musiramu haji bine bya shenderebe mokosote ribaka tasobola bitegera obostegera kachizino senyagalo gambensi gospel music mubadete mumuwagira obostegera kati nsazeewo president nzije ku front line muino tuwagira mustegede kati chembade nsabe gwanga kintu kimu Pastor Wilson Bugembe oyimbide myaka mingi nkusabe kintu kimu sigala kusumba kanisa yo sigala kusabira bakamiliyoni kubanga gwa musabire ekivulu ne kitola kakati guno mwaka nsabira sabira president wo bwe bayagala kuyimba oluyimba lumpe gwetoyimba nze katika kanyimbe munini kansize munini muliriza Leviksoni yamala ekivulu ekololo bwe yamala ekivulu ekololo nagenda nagula ettaka ebukomero agende alunde enjiibwa musabe kintu kimu nga we yafuna omukyalo mu America music baba yagala kuyimba enyimba azindekere nze president guno omwaka gonna nze kankole ki kanyimbe naleso oluyimba lwa gospel buli mulokole eyajula omwoyo ayogera mu nnimi masita yarama shakalebo kosita yarababa yaba bitegeera eze nnimi zitegeeza ennimi bwoba toli mulokole togena bitegeera obo kitegeera Bible tugamba mu bikolwa bya batume nti omwoyo yajula yakka ne baogere ennimi ez'enjawulo abali eno wansi bagamba abali eyo waggulu mu upper room balabika bagudde eddalu teryali ddalu era waliwo abagenda okugamba nti president Lanek yagudde eddalu bwe nayogera ennimi nsaagenda eggulu shantara baba salimu sale teyampita kaakati tukubye ennimi oba okitegeera twagala gospel music ayambuke. Yes. Bugembe ali busy asetolinge ku kanisa abulire enjiri asabire kamiliyoni alokoke bavemu ebyo bya wizo negundi abadde ayimba bubi oba byayimba bibadde tubikya no byayimba birungi oba okitegeera naye waliwo olwogamba nti kati president wafaze katumuwe gapu oba okitegeera saagala kuwulira muyimbi yenna wa gospel ataluyimba guno omwaka mundeke nange mumpagire kankole ki kanyimbe gwoyo osobola okulwanyisa omwoyo mutukuvu. Can you fight the Holy Spirit? Tosobola lwanyisa mwoyo mutukuvu. So you were Holy Spirit. Yanziseko gwebuza ono Brian twabadde mu studio nga tukuba oluyimba yawulidde nga studio nebugoma mulimu esi naye yawulidde omuliro shanterebo raba yagambye ebyo wazo okuyimba biriwa ne mugamba shenderebebebebe oluyimba ne lufuluma awo gweke nyini oba tolwanyisa mwoyo ogamba bayimbi bano aba gospel balekera okuyimba gwoyimbe atuwuliriza waliwo kye bayita obuwagizi waliwo kye bayita support kati babeera bampagira oba kitegeera kati ne media houses zitayagala kuzannya luyimba lwange bannange mujja kuba munkoze bubi oluyimba muluzanye
aba TV n'aba radio mbegayiridde ate n'abayimbi ba gospel abaliwo mumpe kuzi connection temuberanga Eddie Kenzo bwazima big gundi nange mumpe ku connections wano wali ambuziza akambye mu kwogera ennimi ennyingi ye Katonda ayina engeri gye yakikolamu okuwakanya abo abali bazimba tower yes kati gwe saawe eno okikoze otya kati wulira abali bazimba tower ye Babeli bali baagala kufaanana Katonda oba okitegeera Katonda n'agamba temujja kutuuka eno gye nkola ki gyendi n'abatabula ne babanga tebawogera tebakola ki tebabitegeera waliwo ezo ennimi naye kati nze ennimi zenjogera sitaani taziwulira oba okitegeera ennimi zenjogera zisumulula abantu ennimi zenjogera kati bwe ngamba shandala babababa mwena batalina ssente mu nsawo zammwe mugenda zifuna bwe ngamba motoshekere bw'oba olina omulwadde mulago agenda kuwona gwe zanya buzanyo oluyimba olw'ennimi kanyimbe mu nnimi kansinze mu nnimi ng'omugumbazaala kantende mu nnimi shandere bobobobo makasakala bababa ng'omuzibe w'amaaso alaba ngakigala awulira Ndi producer wa audio nze nakoze akayimba k'ennimi akagenda okuba eggwanga kali ogolozi omusajja ono teyakusomboye President Lanek muyimbi wadda ate nga buli omuntu watwala ekiseera ekingi mu kintu afuna experience simusuubira kunsumbu era teyansumbuye kitegeeza wadda naye yagwa bugwe nabyayimba tabitega kati gwa muziza ate yagwa naye wabawo okwewa break nga wali wagambye nti yajjayo ennyimba abeeko byatambuza ebirala zijja ku YouTube so tekwali kugwa yazijjayo abeeko byakola kati ate akomyewo script yawadde etya script ey'oluyimba twaze nga tulina oluyimba tugenda okukola lwero lwennyini naye verse ezimu size ezabaddemu zajjidde buzizaawo ne tusalawo tuzirekemu Brian, Lanek omulaba mu talent y'okuyimba oba okuyimba akwagala bwagazi ekyo ensi yonna ekiraba munawulira akayimba mujja kiwulira nti alina talent kituufu mwoyo mutukuvu yabadde mu studio ng'ayimba nyinza obutakibakakasa nnyo kinkozeewo binti temwabaddewo singa abadde omuntu n'atukwatayo ka video osanga mwandikitegedde anti ogambye ebintu ebimu teyabadde teyetegese byazebuzi si lwe lwabadde oluyimba vaasi nga bw'oziwulira si bwe zaabadde byajjiddeawo ne tugamba ne tusalawo tubirekeyo kubanga kyekyo Katonda kyadde atuwadde omanyi omuntu bw'abeera ku labiranga ku bikolwa byabwe oba okitegeera ebikolwa byange ng'omukulembeze nina kuddako mu front line abayimbi ba gospel babonaabona abayimbi ba gospel tebalina ssente abayimbi ba gospel bategeka ebivulu tebafuna yadde kwota y'abantu kamiliyoni be yafunye genda okwata ekifaananyi kya ggwanga mujje olabe konsati ya Bugembe ojja kugwamu amaanyi kwata konsati ya ggwanga mujje noonya ekivulu kya Levikson ojja kukwata ku mutwe owunge kati kye twagala okulaba nga gospel music akola ki ayambuka waggulu okoya Levikson okuyisaamu amaaso Levikson simwinako buzibu kyali wange n'oluyimba yaluyimbye naye yawulidde ng'eddoboozi bananga asikabira ebya Chikibombe nga tebijjaga gamba kanyimbe mu nnimi nga lwelwo walukoze nga gwe kuva ku mutima oba olukoze ku proving abantu si ku proving abantu njagala kujja ku front line omusirikale yena army commander bw'osindika kyova olaba nyambadde ebyekijasi because ndi musirikale wa Yesu oba okitegeera era n'abapoliisi abagala okunzijjako combat nze ka akirizibwa kuba ndi mu magye ga Yesu kati kino kye mbanyonyola nti army commander bw'alaba ng'asindisa abasirikale 1,000 omusirikale omu oba babiri oba basatu bwe badda agamba kiki ekiri eyo naye najja n'alaba ku zibomu n'alaba ku zimizayiro naye n'akyusa enkola kati nange nzize ku front line nkyusa nkola okulaba nga gospel music akola ki ayambuka afuuko w'ettendo oluyimba olwo nali nduwandiika bwe natuuka ku vaasi nga nteeka mu vaasi omwoyo mutukuvu nankako ne ntandika okwogera mu nnimi era bwe najja ne mu studio najja ne script Brian wuno mumubuuza naye najja bagamba nti omusajja bye yatandika okuyimba nze nalaba nga ngezako bistopinga n'agenda mu maaso n'obirecording